Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo wano Ssaalongo wambuuzizza ku kibuuzo, waŋŋambye nti bagamba nti abalongo tebakulira bweru, n'ombuuza nti bw'ofuna omukazi n'azaala abalongo omukazi ow'ebbali nti okola otya, omuleeta waka n'ojjawo n'ogobadde naye nti okola otya? Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Enkola gy'olina okukolamu y'eno. Osobola okubeera n'amaka go ng'olina omukyala ewaka, omukyala alina abaana, naye n'ojja n'ofunayo omukazi ebbali oba omuwala ebbali. Omuwala oyo n'omufunisa olubuto, naye ng'omuwala alina gy'abeera ebibye oba abeera mu bakadde be, n'ojja n'omufunisa olubuto. Singa omukyala oyo agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti abaana olinamu balongo mu lubuto, najja n'akikugamba tugenda kuzaala balongo. Bw'akikugamba togenda ate n'ogoba mukyala oli nti oleeta ennaalongo yaba abeera mu maka ago. Nedda, yiiya ng'omusajja, beera ng'opangisa ennyumba w'ogenda okuteeka nnaalongo oyo n'abaana be, naddala ng'asumulukuse. Gali amaka go galeke, amaka ga mukyala wo galeke, oyo ye mulekera amaka ge omukyala. Kimanyi kati ofunye omukyala owookubiri, nnaalongo ye nnamba 2. Mupangisirize abeere mu bupangisa n'abalongo be, naye akaddako k'abeera mu bupangisa awo ng'asumulukuse, olina okuyiiya ng'omusajja onoonye ssente ezo ezigenda okugulira nnaalongo yo kapoloti, obeere ng'omuzimbiramu ennyumba abeeremu n'abaana be abalongo. Era ssente ezo ojja kuzifuna onaakiteeka mu birowoozo. Abalongo bano bajja kukuyambako nnyo okusobola okufuna ssente ezo ezijja okugula kapoloti wamu n'okuzimba akayumba mw'onaateeka nnaalongo n'abaana abo. Okitegedde? Bw'otyo bw'olina okukola. Abalongo abo maama waabwe omufunirawo omuteeka, n'oluvannyuma n'omuteekerateekera amaka ge g'anaabeeramu. So si kuggyamu oli mukyala mukulu, nedda. Ekyo kyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira. Olina kuyiiya buyiiya ng'omusajja era nga Ssaalongo nga bw'abeera. Ssaalongo aba musajja mukozi, aba musajja mufunyi, olw'ensonga nti amaanyi g'abalongo gano gakuyambako okusobola okufuna ekyo ky'obeera weetaaga. Osobola obbasanyula, osobola obbalabirira. Ekikulu kya byonna gw'olina kubeera siriyasi, kuba ebiseera ebisinga abasajja osobola okufuna ssente nga ssente ezo ozifunidde mu kadde ako k'ozaaliddemu abalongo, naye ssente ezo ate n'oziteeka mu kirala. So ng'obadde olina kusooka kino eky'abalongo n'okitereeza. Bwe kuba kubaalula beera ng'obaalula, bwe kuba kubatereeza batereeze baalule, beera ng'okola emikolo gyabwe bulungi nnyo. Ekirala, yiiya ng'omusajja obafunire w'osobola obbateera akayumba oteekewo nnaalongo, kijja kuba kiwedde bulungi nnyo. Okuggyako n'ekirala, ggwe Ssaalongo bw'omanya nti ozadde abalongo, kino eky'obwenzi olina okkikendeeza, olina okkivaako, olw'ensonga singa obudde onna bumalira mu bwenzi n'olemererwa okulabirira abalongo abo, abaana abo bajja kukola ekikyamu, bajja kukuba obwavu, ssente zigenda kubula, basobole okulemesa kiri ekitwala ssente zaabwe. Obudde obusinga ssente bw'onaazimalira mu bwenzi, bw'onaazimalira mu mwenge, bw'onaazimalira mu ebyo ebitayamba baana abo, kiba kyangu nnyo okubeera nga basiba emikisa gyo gyonna egy'okufuna, egy'okuweebwa, egy'okufunako konna kasobola okubeezaawo, n'otuuka ekiseera n'obeera nga n'empala ogikuba biraka. Olw'ensonga nti abalongo bano basobola okuwa ate era basobola okuggyako. Nga bwe bagamba nti abalongo kye basibye teryakisumulula, abalongo kye basumuludde ate era teryakisiba. Kansubire okitegedde ggwe wenna ng'oli Ssaalongo, ng'olina ababiri. Ekyamazima ng'oli mu mbeera etali nnungi, beera nga weenoonya, omanya wabeerawo ekitali kituufu. Olw'ensonga nti abalongo abo babajja kusumulula emikisa gyo bulungi nnyo. Kijja kukuyamba okufuna n'obayisa mu mpisa eyo entuufu ey'abalongo nga bwe bateekeddwa okubeera. Abaana bajja kukuyamba, ojja kufuna, ojja kusumululwa emikisa gyo egy'okufuna ebyo byonna baweetaaga. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.